basi firimu yino waliwo ayingiddewo n'eggaali ku kyalo ky'abasezi tekyetaagisa mbwate mbu bwakiro simanyi misana waliwo atunda akava bannanga ono ye teyafudde ng'akolola teyafudde wadde olufuba ono yafudde accident ayira wa muluma ekyalo ky'abasezi baleeta mayiti misana naawe leka totuseera lwaki oyongeza naawe gundi tema wano kafubafuba afazaali engeri gyali musajja oba ontemere wano ku gundi ku ntumbwe ngiseera nnyo eyo kati gira tulekale mpozi nkuwe kabuuyi oba ebyenda bino saagala kumwe nga nkuyisa bubi ngenda kuwa kabuuyi nteraamune ku biyindo teraamu ku biyindo soka olinde nenaawe wandinsalidde ku mimwa gino afazaali ne gibanga ennyongeza mulimu amasavu gakola mangu buto n'ensika enva ekintu kino tewandinkoze bwotyo leka tulabe kyalo ky'abasezi kale salasala ateekemu teekamu leeta gwe tubagire baseemu leeta efirimu egenda maaso ye muzeeyi Kalyama ng'ayongera y'eggaali agenze kutunda nva bannange temuli amaluma ebijanjalo mubiyiwe ndeese ennyama yiwa mukene batunda kinva ki kataano abaali awo genda okweregereza sooka olindeko siteekebwa ku minzaani basibye ku ggaali yafudde accident temutya fudde olwavaamu ensi eno bannange yeekoze ebintu